nabe kutakolera abasirikale be omusirikale wa poliisi akubye omutuuze amasasi agamutiddewo bw'abadde akwasa amateeka ga kafyu mu kiro ekikeeseza olwaleero. Atiddwayo Rajabu Nseje ow'emyaka 23 ng'abadde akola gwa kusiika capati mu kabuga k'e Kabembe mu ggombolola y'e Champs mu disitulikiti ey'e Mukono ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga. Yabadde asiika capati ssaawa 2:30 abasirikale ne bajja abapoliisi ne batugamba muyingize ebintu obudde buweddeyo. Tetuba twababuuziza ne tubagamba banaye tuyingize ebintu obudde nga bukyali. Kafi atandika ssaawa 3 naye ssaawa zikyali 2 wakiri mutuleke tumalirize okusiika bino bye tulina mu bbaafu tubiyingize munda nga tumaze obisiika. N'amugamba ffe twekyawakyawa dda nnyinza n'okubakuba amasasi. Rajabu n'amugamba ng'otukuba amasasi tuli babbi. Nze kennyini ne muddamu ne mugamba ekitukubye amasasi ng'ate tuli kuyingiza bintu nga bw'otugambye kyekyaki. Omusirikale yamuvinze ebigere bibiri emabega n'akokinga emmundu n'amukuba amasasi 2. Erimu ne limuyita waneeno mu lubuto nga ku kkundi, eddala ne limuyita mu mugongo. Omuvubuka bwebamukubidde amasasi ssaawa za kafi zaali tezinnaba kutuuka obudde bukyali. Omusirikale Gerald agaba okuva ku poliisi ey'Enkonge ng'eri wansi w'Ennagala mwe wakubidde Nsejje amasasi agamutiddewo nga yeewozaako. Tuva agaba obadde totera nnyo okuluma naye mu bweru naye nga oyo agaba bw'aba yakoze ekyo poliisi yebadde tennabeera mu mbeera mbi era Kabembe yanyigidde poliisi yo. Abasirikale babiri babadde nabo okuli Jimmy Osubo ne Moses Mubiru nabo babuuseewo n'ebisago. Omusirikale omu yalumiziddwa nga munne mwennyini ye yamukubye essasi eryayise muno eyafudde eryamukutte ku mukono naye n'alumizibwako ku mukono. Omulala fragments ze zaamukubye naye n'alumizibwako ku kugulu waneeno okugulu kwa kkono kwe yalumiziddwa. Omusirikale ye amazima agali nti yabadde anyedde ng'atamidde. Kansala Nasuna Genza ategeeza nti abasirikale bano basoose mu kabuga k'ekiyunga ku luguudo lwe lumu ne bakolayo effujjo wadde nga yo tebasseeyo muntu. Era etuukawo mu kitundu kyaffe wano kubanga kati abo abasajja mukama waabwe bw'aba teyabaddewo okutuuka okujja ne bajja mu kitundu nga mukama waabwe taliiwo kitegeeza nti bamenye mateeka kubanga baŋŋambye basookedde kiyunga. Kati mu kusookera ekiyunga era ne bagugumula abantu bwe batyo era ne bakuba amasasi mu bbanga kitegeeza nti bazze nga balina missoni yakutta muntu kubanga abantu obudde bwabadde bukyali. Omulambo gwa Nsejje guteekeddwa kabangali ya poliisi egutute mu ggwanika e Mulago n'omusirikale agaba n'akwatibwa n'atwalibwa ku poliisi ey'e Naggalama gy'akuumibwa. Henry Nsubuga yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.